Kati nsayina emyaka 36. Emerson Amakyu mutuuze mu disitulikiti y'e Serere esangibwa mu buvanjuba bwa Uganda. Amakyu y'omu ku baali bamaliriza enteekateeka y'okugenda e Dubai ng'ayitira mu kampuni ya Trustine Limited ekitintale. Kati obange nsalaba Uganda tewali mulimu yonna y'okusobola kubeeramu naye kati pulaani yange mba ayagala kugenda bweru. Mba ayagala kugenda mulimu ya security. Azze yeesunga nti singa Lugaba amuwandako eddusu n'atuuka e Dubai akalimu ajja kukakwatanga kalira ka mwana. Kati obozi nagenze eyo nsayagala oba baali abantu ebo bamuwonesa emulimu nsayagala kugenda beera nabo nalagako episa yange nalaga abo bonna nangamba banange nasabira Katonda wange yamba muyambi muwanyisa mu magezi nse nange afune sente abeere nalingana n'abantu bwetu. Embeera yamuyinga mu Uganda ng'ataalina okulabirira nnyina n'omwana w'omu yekka ow'emyaka 6 gw'alina ku nsi ate nga ye taata era ye maama. Omwana omu eyo nsinafuna ku ssomero n'omu waliwo just friend yange. Kati omukyala toli naye? Sirina. Sagala funa sente alabira abaana bange omwana yange oyo asome kati n'essaawa eno ali ku maama wange kati. Obulamu bw'Amakyu bubadde bwa kuyiiya ng'ate ku ssente z'afuna alina okulabirirako nnyina n'omwana. Oba onoolima ebinyeewo eyo ebinyeewo asobola kufuluma sente n'ogula ente n'ogula embuzi n'ogula enkoko n'otekamu awo bwetyo. Ekisinga okuluma Amakyu ze nsimbi z'abadde yakasaasaanya ku by'okugenda e Dubai. Kati oba ogenda Dubai otandika emiliyoni eki nse siwulira bulungi. Nsawulira mbi nnyo. Kati obanga airport yasibbe nsawulira bulungi mbi nnyo si bulungi. Twagadde okumanya Amakyu gye yajja ensimbi ezaakola ku misoso gyonna egy'okumutwala e Dubai okukola. Nse bwe nalina ente yange nse natunda ente yange ne maama ennyini nafuna sente omusajja ye Payson. Olw'okubanga emisoso gy'okugenda ebweru gikaluubiriza naddala omuntu okwewuuba ng'agenda ku kampuni ebimugoberako, aba kampuni ya Trustine Limited abamu ku baalina okugenda baasalawo okubasuza n'okutuusa kaakano. Bamuwa accommodation ya kusula naye era Trustine ennyini yagulira ffe emmere ate yakulya. Kiseera kino alternative gye tubawa tubasaba babeere patient tulindiire babeere nga batuguddewo kubanga already babadde balina visas era nga ne tickets zaabwe zaali already booked ng'ennaku zaabwe ziri ready ez'okutambula. Bano batutegeezezza nga bwe baali bamaze dde okuteekateeka abakozi abasoba mu 100 abaali balindiridde okubuuka okugenda okukola. Kyokka abatwala kampuni eno bagamba omugugu gwe beetisse munene mu kiseera kino. Pressure kati etuliko buli mwana ajja agamba tunaakola tutya, abaana bali bamaze okukola process yonna eyeetaagisa visas weeziri ne visas ezimu zigenda ku expiringa. Bwe batunuulira embeera bagamba egenda kubanyigiriza nnyo mu by'ensimbi. Tickets already loss yagwawo. Twayogerezaganya ne airlines ne batugamba nti bajja tuwayo ka discount naye era tebalina kinene kye batuwaako ennyo. Era tuba tulina kuddamu okubookinga naye ka ssente akawansi ate visa ezigenda okubeera expired tulina okusasula ssente. Visa zibeere nga ziri renewed. So eyo challenge yonna kati eri ku company. Tekyali ku baana eri ku company. Munnaffe Amakyu asula okutwakuteze nga kyalinze kwe kuwulira nti ezigenda e Dubai bazitadde. Nsasobola kusala n'embuzi emu oba n'ente emu. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.